Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira oba ng'otuuliriza bwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Bammemba ba Kyambogo University bakedde ku makya g'olwaleero okwekalakaasa olw'ebyo ebitagenda bulungi mu institute eno. Jjukira nti nno gye bivuddeko ebbanga eriise emabega baavaayo ne beekalakaasa nga bakulembeddwamu Benjamin Akiso. Ono yakwatibwa ng'okwekalakaasa kwabwe kwali kugendereddwamu okubanga bapressurizinga abakulembeze ku yunivasite eno basobole okuba nga bakkakkanya ebisale ebya tuition, nga bagamba nti nno tuition yeekanamye ate nga ne ssente tezirabika, nga tebalaba nsonga lwaki yunivasite yandibadde eyongeza ebisale ne bibeera nga tebisoboka kusasulwa ba students si bano. Kaakati olunaku olwaleero bakedde kwekalakaasa olwa Benjamin munnaabwe yakwatibwa mu kwekalakaasa nga bagenda mu maaso n'okubanga babanja okukakkanyizibwa kw'ebisale ku ssomero lino. Benjamin y'omu ku yali abakulembedde mu kwekalakaasa n'ekigambibwa nti nno yakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe. Kati olaba bavuddeyo nga beekalakaasa nga bagamba nti nno beetaaga obwenkanya ku nsonga eno, ne bagamba nti nno ddembe era kiri mu mateeka omuyizi yenna alina owa yunivasite okuvaayo okwekalakaasa singa tuition abeera nga alinyisiddwa. So ebitongole ebikuumaddembe si mulimu gwabyo kubanga gwengeejinga mu justice ebeegenda mu maaso n'okupromootingibwa mu kaseera ako. Kakati bagamba beetaaga munnaabwe okuba nga ateebwa mu bunnambiro. Oli ku UG Update TV kosinze oba ng'otuuliriza gwatannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja, abali Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, abali mu Canada, abali South Africa, saako nammwe abali ku mulirwa ne Kenya, mbaanirizaako nnyo kubanga mwe mubeezaawo amayengo g'omukutu guno ogwa UG Update TV. Jjukira nti nno okwongerayo mu maaso, guno si gwe mulundi ogusoose abayizi okuva nga beekalakaasa ku lw'ebisale. Ne mugana amasomero ag'ewansi tulaba nga ebisale biwanikibwa buli kadde, naye olw'okubanga endowooza z'abaana abo zikyali wansi teri avaayo kwekalakaasa. Oba okitegeera, kati ennaku zino ebyenjigiriza baabifuula kyattunzi oba na pulojekiti eri awo ey'okuŋŋaanyizaamu ssente. Buli ayagala okuteekamu pulojekiti gy'ayagala okubbiramu ssente bizitera kuyita mu institute. Olwo ne basooka bakandaalirira abazadde okubongeza ebisale eby'essomero ne bwe biteetaagisiza. Kati bano abayizi bageya tegenda kubeera nga mmanya ya nkoko buli kadde. Ebisale tuition asaanidde okuba nga ssibwako wansi nga kakkanyizibwa. Ate nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bagamba ate mulekerawo okukwata bannaffe abavaayo otukulembera mu nsonga zino ez'okuba nga tulina demand ze tubanja mu ssomero. Kubanga ebitongole ebikuumaddembe si bye bigenda mu maaso n'okuba nga bituyambako okusasula tuition. Bwe tuba tunyigirizibwa ng'abayizi, tunyigirizibwa ffekka ffekka. Kitegeeza ki? Kino bwe kinaaba tekikwatiddwako ojja kwesanga nga percentage ennamba esinga abayizi abali mu Uganda nga percentage emaze HSC tebasobodde kujoyininga yunivasite olw'ensonga nti ebisale byekanamye mu institutes ezo. Tetumanyi kikyongeza na kiraizinga bisale mu institutes ezo naye nga tujja kuba nga tukinoonyerezaako. Naye ng'oli ku UG Update TV we bali kubeera muwuliriza mulungi, tubaagala nnyo mwera.